abantu bangi bavuddeyo ne boogera issues nga babayisa balalu wano singa eri mu rigimu yaffe batakwita mulalu oli treason oli subversive you are inciting the people isimanyi violence whatever afande Sale mwenyini yali mu bagaggawale yali minister of finance yajjano nga tasomye naddayo nakasonga n'asoma S1 ne 2 mu baana abato Salim Sale because yali ayagala naye abeere ku level lwaki yali afighting asome nego bakuganda fetsaddayo mbalala president namugamba lekanzereyo nsome yani baddaga yes Gitta you want to go back to study yeah let me take you to Russia and you study this nensoma mu professional mukiri atenga nsoma Amelia Kyambadde yaddukana ne mama Janet he was a cleaner omanti bagala kwagala profile zaabwe katikatu zoogere Amelia Kyambadde was a cleaner in office of President Museveni when the minister of research officer ne badduka nabamutwalanga akawala akato because linda ko yeah Amelia Kyambadde ono minister of investment honorable Amelia Kyambadde maokota former whatever honorable obadde okyebaza madamu Amelia nagidayo nagane mama Janet babo Sweden yena asomera Sweden Amelia Kyambadde tumaze okuwamba ano ne bajja n'ennyonyi ne batuka ku kisaawe ne bayingira z office first PPS madama Janet nagamba ono mwana waffe katumukole ki muzeyi nagamba abere secretary ne begatako bakivengere ne begatako ba madamu Miriam bamukyatusuubira biki walinga Amelia ye munene Amelia Kyambadde nava ne mu triple P nagenda mu tripod zibanya PPPP private principal private whatever ebyo bina bitibwa paka le bava mu office ne bagenda naye mirawa najawo mutuluza nafuka honorable mu parliament kakati oba basoma ne badde ne basoma bano bakamba baffe bomulaba bonna bazayo ne basoma I can organize an NGO to fight for this country for such a mistakes nenzukira bannanga abafa then I visit them charity I can mention charity in need charity in need organization then soldiers in need nentambula nemanya abantu azikawo gundi wano banaffe ani kube simu kubira flashlight ngoyo omusajja ayinzo tulaga wafiro omuntu waffe twali batugamba ali mu kibinja bwe kiti toina kyo nimba majega president Museveni nebwe male myaka 2 ngandi nebwe nzibira bwenti nkugamba oyo secretary zimulumangako I don't think there's going to do the right thing. I think for trying a tribalism because we know that it was a teamwork. Ne esawa zino yingira mu office secretary cleaner ndetayo profutsi nazireta what that kind of byali mu nsuko byatulwanya ntukube mundu yakerege ne tutambuze ebigere the oro Uganda fe twali majega taka kigere kutambula va kubino simanyiyo Land Cruiser sibi Prado VX nze emuruka betebe amajitega jakolebwa no that is nonsense buli omanyiyo yomusango gwe mundu wali ategwe nze oyo mukulu yali akwagala mukyala wange ayo kati oyo musibawa no awo yaleka asumuludde abantu gabameka awo naavaawo nayingira mu ddwaliro natukeyo naye bano bali anga balwadde mubafumbira batya yagwanga bugwi nga yamanyi is like a spy bwava mu ddwaliro tanaba kubalaba kubasinkana nagenda mu fumbiro nasanga ebyanja biri mu kawukuumi birimu amayinja bino byemufumbira basekale bange bino no awabala bafunanga lisafo nagoba nagende kichugumu nga punishment ya president Museveni kidepo uyayinde kidepo omanyika tibwe twali tujja okuwamba waliwo ababbe abantu entunga unity paka etwawamba nagamba tewali kuyimira tukute Kampala kidepo ba 45 yali moyo David Muozi kati simanyi CDF kidepo nasiba kati singa president yagenda ku mulamu ogwo olaba nti ebintu byandibadde biri systematically clear awo yali ayiyewo mubiri ndesa akakungunta ndese ki ngene kola nakakungunta ekisanya ne kigwako tekakola obugogwa tobulabako kati nze Gitta amulwedde to assist buli kimu tosembedde nnyo kati nze manyi buli kyamwe kiri militarire mu political wing ekyononye NRM I know ekyononye amaje nkimanyi oyinza okulaba yes amaje wegali but inside nze nakole gundi ya scandal ya August nenzule amitwala 213 sinagwe nekwatako nogu nakola kyange mu butasoma bwange empola nengamba wano babalabwe bati wano atwache bali bwe bati wano bichi kubanga kati
kiri very clear amaje kyovala kirumira ya fambi ekisiru kubanga police simaje. If you find a person of 95 contributing to Kyagulanyi to buy fuel, to go and criticize the mistakes of NRM, what is wrong with that? Nothing, no. Bebakwatanga nga abasebirumbi bagambye nti oyo amaze ennaku 5 oli ku kitundu nga bakuteekako section yaki y'obuyekera bwe bagamba nti naye bamututte wa nti abamututte bagaye Nairo Mason awo tojja kukola ki bwe bayogeranga Nairo Mason kati gye bayita Serena Hotel toddamu kulabika. Okay, mikwano gyaffe bana Flashlight Channel Uganda tukomyeyo nga bwe twabasuubiza nti ebintu tubikolamu episodes tukyalina omukulu gwe bayita Gitta Musoke. Tubebaza nnyo mwebale nnyo abamwiriddeko omubiri ate mwebale nnyo abasobodde okumwa ku ssente za accommodation abasobodde okumwa ku kyokulya awamu n'ekyokwambala bwebaawo nga tuli abwe tuti. So we still appreciate those who guys have managed to contribute something for Gitta Musoke. Those have given him something to eat, those have given him something to drink, and even his movement. We are very delighted and very happy for that. So for that reason, we are back in our 6th episode. We are looking at what caused this regime to be out of its 10-point programs. Bagamba balina ensonga ezabatwala mu nsiko naye ate ne Gitta naye agamba ensonga ezabalwanyi ezabakubye emundu size zibalika essaawa zino munyiikaavu ku mutima era naye yeewuunya ensi kika kino gye balwanirira ye yebaza omukama ati no Gitta yasigalawo nga mulamu. So ali mu kwebuuza kiki what is wrong wetumulumbidde n'olunaku olwaleero atubuulire yalowooza what could be the problem asobole okuyambako ensi eno naye entereere. Nekyokubiri twebaza mikono gyaffe www.amin.ug batunda ebintu ebikozeseddwako mukyale ku mikutu gyabwe muguleyoko nawe osobola okukyala ku mukutu gwabwe n'ogulayo that batunda emmotoka batunda ettaka batunda amayumba batunda amasimu ebintu bingi ebikozeseddwako osobola obisisinkagana era www.amin tukusaba tujako ne mukulu Gitta nanti mutunda ebikozeseddwako tumuweeyo ndowooza oba sepiki kuba kati atandise okufumba kwefumbira kamere oba munomwayo kasimu nange simanyi Gitta banakwayo kaki ebyomunju ebiyinza okukozesa mu nnyo kale ye mukulu Gitta tukomyeyo naye ennaku olwaleero so tuba tumiteko all our friends all over the globe in Kampala, outside Kampala, East Africa and Europe out at large. So we're really very happy to be with you. Thank you so much for loving us and thank you so much for keeping yourself on our program and on our page. Keep subscribing ku YouTube Flashlight UG, Facebook Flashlight UG, Twitter Flashlight UG, all over where you find us. And thank you so much for supporting us because we are because you are. If you're not there, we'll not be surviving. But you're very happy. Thank you so much for loving us. I can't stop by thanking you. And thank you so much for loving all our guests. Here, Gitta is with us in our studio. Gitta. Gombo tia boss. Soka nebaza aba Flashlight Uganda. Okwayo budde bwamwe. Nemunonya Gitta Musoke. Since we kitale nnyo, but as according to my testimonies, mufaayo kuba na Uganda teriji bajja kujja bwino ono. Abantu bangi bafudde tebalina kye balese. Simanyi bafande Kasirigwanga yaleka ekitabo. I don't know. But nalabaka kyafande kuteesa Pecos, nalabaka kyafande Kyaligonza, nalabako there someone mpozi ne mustard seed. Ate mustard seed oluvanyuma ne bagikubamu ebituli eyo ne bagijja mu bookshop. Panaawo tolina woyinza kugijja kubanga abantu bandeka okuvaayo bagakyali bwe kiti ate wano ndaba bawandika be bati kyali bwe kacyenjagala nga bali bawandika ebitabo byabwe. Nange Gitta ngenda kuwandika ekyange and I participated all of the Uganda yonna ne bongamba kati wantulya misota wantulya nkima nze ngenda bugenzi kyobola nze nawayo budde bwange express myself I talk that is open criticism byenjogera ne bwembera maso ga president sikyusa twagane president esawezi
nantunulira bwati nanga ne bakama aboto batya konze singa bakola ebituufu singa mbatya at the end ne mugazi kanzereyo nsome osanga nja kubeera mu parliament ntese byoyagala mu nsi n'agaana lwaki yagaana yamanya tisinga neyongerayo nze njofuuka Bobi Wine. Now Kirizanti Bobi Wine musajja wa tab has challenged because of the failures of NRM. Sure. And the problem, those are the problem of mobilizers whom President Museveni sent on ground to know the problem of Ugandans. That's why Bobi Wine has come on the limelight. Yeah? Not so that he has guns, he has money passing through Cardinal Musiji Subuga. That is a liar. Yeah? You know that you get into a bit but make framing bantu wa President Museveni. Holiday Boba funemu. Holiday ogena president ye onompa yochi anti ha ojita agena kulopa bakulu. Don't take a Gitta. Mulesani nalweso baleta Gitta. Now the issue is so can nebaza bana Uganda. So can nebaza abantu bebweru. I thank you all who have come out to be like a good Samaritans to assist me. In the mbadde indeed nothing like a failure person. Holiday kubanga kati mbadde genaba sema toyi omuntu ya elected regime because I bought two regimes, military wing, two parties, and the ruling regime which is now governing Uganda in a yellow what color. Naita colors naita ya yellow ninita ne ya kiragala ye yange ya kiragala era nzitoyinza kunsanga ntadde yellow abambala bambale nze ndi military person, professional, a military man, period kaligenda mass kakati nsoka nembebaza nti mwebale kunyamba mwebale kunjirawo omubiri kubanga kati ndi kyendi because of flashlight. One, I give you a credit. Is it a credit? How do you call it? Distinction. Distinction. Nanti muna mabasa muluzuma muludi. Akati akukayingidde wa. Distinction. Nanti mulutalo timate mbimanyi. Kakati who all the people who are there. But now what I'm lacking. Okay. You can spare say I'm sending Gitta I'm sending Gitta sijja kubera mu level eyo oba mu type eyo nze nsaba bakama banga abamaje. You know that where the problem come from. What I'm talking, you know. Afande mbadi, you know. Wangamba file wajigwako nga mzee yakufudde ADC. No ngamba Gitta you are 100% true. Na ye nze sikuza wa president kubanga agenda kusibachi abakulu. Afande Chanda, you are aware that I met the president. President directed you to keep me alive in Kororo. You are the one who drove me up to Kororo when he was a brigade commander to SFC. No chimanya okuntu ale Kororo nze nali siri SFC sebo. I was a guest to the president. Nembere Kororo me no jireta president yakulagira wabikola. Be bantu ayeruzira bwe navezura nakusanga afande Chanda. Anti bantu alanga bambule iminga alonda agamba mbu why I met the president. Simanyo okumetinga president is a crime. Ate nali kunsonga. Holiday. Because kati ndaba nti nekizibu president Museveni kyalina kimu. Taina way of protecting about whistleblowers. Abantu bangi bavuddeyo ne boogera issues nga bayisa balalu. One thing eri mu regimu yaffe batakwita mulalu oli treason, oli subversive, you are inciting the people, simanyi violence whatever. That is suppose something take as something which is going to help others. Nze Gitta byenkola I do it on majority interest. Byenjogera wano waliwo ababiwulira ne ba brigade babiwulira ba general babiwulira afande Sale mwenyini yali mu bagaggawale yali minister of finance ya jano nga tasomye naddayo nakasonga nasoma S1 ne 2 mu baana abato Salim Sale because yali ayagala naye abere ku level lwaki yali afighting asome nego Uganda fetusada yo mbalala president namugamba le kanzere yo nsome yani badaga yes Gitta you want to go back to study yeah let me take you to Russia and you study this nensoma mu professional muchiri atenga nsoma amiri ya chambadde yadukana ne mama Janet he was a cleaner omanti bagala kwagula profile zaabwe kati katuzogere amiri ya chambadde was a cleaner in office of
President Museveni, when the Minister of Research Officer, ne badduka ne bamutwalanga akawala akato because yeah. Amelia Chambadde ono Minister of Investment. Honorable Amelia Chambadde, Maokota, former whatever, Honorable. Simanya ni mukubye oli omuyimbi comedian yamukubye because of comedian oseba bamita Hildamani because of weaknesses. How oba President Museveni asobola kulwanyisa election mu Uganda na wangula kati constituency kulemete you a minister, you have a vehicle with a flag that you a minister of busubuzi tourism and whatever. How can you fail to get votes in a constituency of mitwale na people? Kakati Madamu Amelia nagidayo nagane mama Janet babo Sweden yena asomera Sweden. Amelia Chamba tumaze okuwamba ano ne bajja n'ennyonyi ne batuka ku kisaawe ne bayingira zo office first PPS madama Janet n'agamba ono mwana waffe katumukole ki muzeyi n'agamba abere secretary ne begatako ba kivengere ne begatako ba madamu Miriam bamukyatusuubira biki walinga Amelia ye munene Amelia Chamba n'ava ne mu triple P n'agenda mu tripod ezibanya PPPP private principal private whatever ebyo bina bitibwa paka le bava mu office ne bagenda naye mirawa najawo mutuluza nafuka honorable mu parliament kakati oba basoma ne badde ne basoma bana bakamba bafe bomulaba bonna bazayo ne basoma naye gwe Gitta bakugana okolera era basomye nga part time oyinza okuira yes this one is as a master in law afande Mugira asomedde mu Semwayi n'asoma master afande Muwozi asomedde mu Semwayi n'afuna master in law afande Mbadi was a graduate teacher to join the army in 1986 n'abeera kopolo as a instructor n'agenda Sandhurst Gitta tukuze ku somero nja kusoma bwe kiranga kyetaagisa njana nsome walo byenda bitagenda bulungi mbitereze kale genda maswado chebaza abantu then tutandeko era bwe bera yo omuntu eyo nga he can sponsor me to go back to school I'm ready otandika mu P7 nsome PLE nsome wali emyaka ngajijo Gitta oli serious I'm ready to go back to school why nalabe muntu wesoloti wali ali emmese mbwa yala musai na asoma muzeyi bwa ne kanzo kati why atego chali myaka oli mwata anogokka President Museveni yagenda mu nsiko nga ine myaka 4 twajja n'okuwamba batu kaindo tafire babesije babo babera ba National Political Commission nga ine myaka 28 ame komanda mugisa muntu yayingira ku ame komanda nga ine myaka 28 agenze kufuga jerya gwanga 28 years right now nze jakudayo kusoma Gitta ngo ine birobirwa bingi I have a vision for this country mu P7 ogenda otandikira I have a vision for this country kati nze ndaba abawala nira abawala basoma Gitta kati balina okufumbirwa Gitta kambozi yeah omanye ebigambo mu olusi tubyogere mpola yes amanye Uganda enonze Uganda zabu Uganda yense buli kimu kisoboka ekirimu you have a vision of this country after what after tibuhaburwa after si akwera mukulembeze even I can organize an NGO to fight for this country for such a mistakes nenzukira bananga abafa then I visit them charity I can mention charity in need charity in need organization then soldiers in need nentambula nemanya abantu twazikawo gundi wano banaffe ani kube simu kubira flashlight ngoyo omusajja ayinzo tulaga wafiro omuntu waffe twali batugamba ali mu kibinja bwe kiti toina kyo nimba majega President Museveni nebwe male myaka 2 nga ndi nebwe nzibira bwenti nkugamba oyo secretary zimulumangako I don't think there's going to do the right thing. Just be relaxed. Kakati no resongeyo to insaba oye nali nga asobola ku sponsoring I'm ready to study one kubanga nze dream yange to work for this country naleko okusoma nandi badde doctor nandi badde professor negane nkube mundu nze sifunange mundu ya lesson mu majega President Museveni eyanga najija ku road blocker nebwe natuka mu nozali nenchusa nenfuna endala chaini 15 nenkwata nenkuba okay Gitta otuveyo kakati kyensaba kulika yo mukame bali yakomeya nsaba oyo nali eyo mu Uganda bano kwano ganga bali ebweru mwenna abasanyuka mbufa abenvuma simanyi clan ya envuma we are leaders you have seen Afande General Kasiri Gwanga ono his talk wachikacho ize envuma clan atefe tutema no mugo gwa Damula tetufukamira kabaka no ate tumuwa mugo gufuga Buganda ate gutaitafuga kabaka tabirawo we envuma kati I have such that confidences kakati nze nsaba
oye nali eyo njagala nfuneyo dina kambuze kino kikulu so you are ready to go back to school. I'm ready to go back to school. Ogenda taka mu P7 class nfune PLE certificate ngende mu S1 kubanga mpira abamu basoma S1 n'atasoma 2 n'agenda mu 4 they jump they join together then then if I want 6 hours ebinadira mujja biwulira who's Gitta Kadoge yali Kadogo Rwanyisa corruption is now somebody anange nyimireko ku motoka ngambe so kyoliko Gitta oyagala ku bwongo bolina obuzaali oyagala oyongerezeko amagezi amala oba kati nchallenge nga nze natuza komiti ya jeno tujefunze nalwesa naye nalaba nalweso yetawandika abalaba salimu saleba mayombo naye nalweso is busy to me agamba mwana oyo amagezi agajjawa naye tawandika abalabo not taking notes now nsaba bana Uganda obuli ali eyo njala nfuneko akantu mwenzi gy'omutwalo mwenzi gy'ekikumi ne manyola sijja kusabiriza kubanga akatolo tono ka business nyinza okukola kali akadala n'entunda ku matooke ate onosoma ddi andi byokusoma byonto kati ebyayira mala kufuna muntu nangamba Gitta I'm ready to pay for your school fees. No katonda jali katonda jakuyamba buli kimu kisoboka kati singa nfuna ya akantu aka daily income akambezaawo kuba sijja kubanga ntampayo mutwalo mpa saa nyo kubera bega 1 2 nze kinumanyi wala bajasiba nanga abasigala nga bambala uniform ku luguudo okwo 15 years not get salary omulala bamubala mufu mbu yafa ate mulamu na atambula office zonna byo bizibu genda aliyoko ate yali beba scouting nga afande kaine rugaba nga asoma wali ewa manje eri wali kasole school here ni parent school here ne Gitta ebintu ebyo bitegeero nze nkulidde mu majeto inacho nimba ne president Museveni yantulinda bwati nangane Gitta ebintu wabitegeero tya konze nkulidde mikono jo ne lwaki babakuza konze bani go tumanyi abali batumanyi bonna balumumba bafa ba Ruiza bafa ba Kasonji gundi kakuba mpanga Nasani yafa bonna bafu basanire muhanji bakanyuchumitana everybody rwakiseta ezera chombo abasebe twakuba nabe mundu ate fetry na tribalism because we know that it was a teamwork ne esawa zino yingira mu office secretary cleaner ndetayo profutsi nazireta what that kind of bebyali munsko bebyatulwanya ntukube mundu yakerege ne tutambuze ebigere the oro Uganda fetwali majega taka kigere kutambula va kubino simanyiyo Land Cruiser asibi Prado VX nze emuruka bwetebe amajitega jakolebwa no that is nonsense tuve kutebo tuteleze ebyaso bakugambe Gitta yatabuse I have a reason ate buli omunja mukuba buli omanyi wakola mistake I have you president namwa report ya abantu bisatu tobogera nabatwala mu court maso nze Gitta nentekesawo court maso wa P6 afande collector you are witness afande litumwine you are witness wansanga luziranga abansibye no gamba aronda as disorganized the army you Gitta you are here you met the president general tumwine you remember wansanga zogula carpentry mu furniture mu prison ne gamba afande tumwine ne stama afande tumwine amuhia sa Gitta you are here why anti amajega alonda bwe nasanga afande sale na wagamba anti kazini nalonda banonya amaje nakwata wano munsawo waya yolayo meka nabala mukakadde ne ngamba batambula nakakadde yakakuwa Jerusalem wakateka wa mukomera mubizibu yanga nfulumya ali mbagagga wale nange namugwako bubinga atambula bwato babatambula speed ne mga afande sale mwatwera bidaba kadogo iwahu konze Gitta Gitta you the one who was in Congo tortured nti am the one sir oliko kunsonga nze nonya president simulaba naye kazini abo bakubonya abonyiza bwe bakazini abo bazibu kazini na agenda alonda naye najja nafuka problem kubanga president am blast nze wali manyi muzeyi that's why I like President Museveni. Me I don't have a problem with him. Yampa ebyange yampa bwaba yanimba tugende mu camera agambe Gitta I tell you lies. Ekyo tukite bana Uganda baveyo muna Uganda ayinza okuba nanga Gitta mugulide nyumba Gitta muwadde capital that's the end tojja kunda mukudamu ku Christ mulinde kitabo ekyo
ne bwe naasula nga ntunula bwe nti I will write the book. I know every corner, every here, Lakwena, sijui Peter Otai, Defense Minister Obote, sijui Rutwa, how I arrested the Angina, Charles Angina General. Dindako Gitta. General Angino ne sawazini. Chini ya ulinzi. Nganze muwano n'omusana wali etu flying school. Ono General Angina gwe manyi. People they are here with generals, but we know where they come from. Genda, bano simanye betwa banji nyizo kugamba kale laboyo. Amanya afande minister simanye di minister state. Okay. Afande Samu. Gitta mu mutima omulungi. Nsaba ekintu shimba na Uganda n'abandaba nfune yoka capital ekyo tukite. Nkolenga manyi last night nzile ku I'm busy in book. Okay. Why I went to Congo? What is the reason? I went there to look ADF. Okay. What is that's in the committees? Obimanyi. So kakati bannafa abantu abali ku the Flashlight channel. Mukulu Gitta olusi bemuli ababa ataddemu oluzungu. His interest into you guys in abroad. You should all those who can't understand our local language, you can be be part of the system, because Gitta, what he's trying to tell us at the moment, he's very much interested. He want to go back to school. Ekitabo kyange kijja kubeeramu abalwanyi bonna. Tata wo musomeko ng'olaba naye yali mulwanyi, because they are there. We bury them, but now they ended there. No recording, no otambula bombo, nonya pensioni. Now you are going to read your father. What role does he played what the role they played during in Bush War? Okay. We fight with him. I fought with Chombo. I fought with Rwakseta. I fight with Lumumba. Don't empty our book. Yeah. Okay. Because the process. So for the purpose of writing the book, we are trying to we are collecting this information. Information is very rich. Yeah. If we have this book in the archive of the world, in the archive of Uganda, in the archive of Mr. Tibuhara also will also be happy seeing what went right and what went wrong. Afande Kayino Gabo nonyeserwa dda yakwescotinga nga ali ku luguudo myaka 13 na musaala akunoonya naye talina wa kujja ali ku luguudo kwa uniform za asabiriza mpayo omutwalo manyo balemira muloko nze kati jambala uniform ya maje kuki naye yaga oba bankwate walo sergeant Bukenya tekaddiwa yejabera mbulunako biraka nempale muzayulika naye don't problem kati sergeant Bukenya wali mu church Yesu ye wange Yesu 13 years is not getting salary erinnya ye bali sula but remember Yesu ajamuwa but ajakumuwa yes ajakumuwa General Eri tumwine omwana oyo mumanyi bwe musaba wali mukama Yesu kano brigade ya Mpaji omwana omumanyi afande Charles Angina omwana omumanyi you are born again, you pray together, you are getting a lot of money in welfare creation and whatever. Afande Tumwine, you were minister of security, you are getting a lot of money in use and whatever, you are minister. So but Sergeant Bukenya, you are calling them Sergeant Bukenya is a born again, musaba na ye eri yankuta. Taina sente, omusala bagusula. Serwadda, yali escort wa afande Kayini Rugaba. Ng'osoma sebo mu cross country bwe natadde ku gundi awo ku video yange muwali otambulira fe twavanga noza ni batuyimiriza nti abana b'omukulu baddayo mu state house we ne batwala you are now lieutenant general, I'm a sergeant of the army kadogo child soldier nalindi nkube mundu nga gwe sebo oli Sweden sebo mujukire bannamwe. That's why I want to njala kuddamu kusoma njala kukola foundation remember each other nzijukire bannange bonna abafa ntekenga we misa nga tusabira bannafa abafa abalwanyi beruwero abalwanyi berwakitula abalwanyi betolo ba John Biganja abavalubona abasefali bani but now you see nalwe isoze ya ebigambo bya Gitta bino kambabuli abamukume mu complain galwachi mu salasala muko se kumusalasala muko kuba nti ebigambo bye bikwase nnako ne mukumukwase nnako please kindly ngaba bagambi is still very interested in going back to school, and secondly, I'm ready, still interested. You want to start the foundation, or just what? Remember each other. Remember each other foundation. Abana baba genzi bonna abafa. Abana abakulu bemanyi nti ono yafatwa muzika wano. Nze nja kukola foundation eyo. Ate nkimanya abebweru you responsible. Manyi kati wano mu Uganda abamu yes.
omwana bayalakola buyekera not labor activity nze nakube mundu nali muyekera nkyali muyekera I know is a strategist what fieldcraft tactics what oli muyekera munsi yotya tochali muyekera bwendowooza president yaita no buyekera nayo no negwanga katovula buli omujagenda munsiko tudu woti tulwanira wano nze nataka kulwana mu maji nga nkyali mu ne basiba ne balowooza that is the end of life. Okay, kakati n'olwensonga eyo abatulaba abali ku the Flashlight channel amini www.ug mwebale kutu abatunda ebintu ebikozeseddwako ate nayitayo oguleyo negundi ne Gitta bannange naye agambye ajja yitayo mu mufune ebintu amini nkulamusiza God bless you. Kakati n'olwensonga eyo tutandikeko so bannange nga bamaze bebaza abamwadde ku accommodation yeyanziza abamwadde ku kyokole yanziza n'ekyo kwambala bannange tukyasa mulete munsonyi okubera mu saati emu naye that is life. It is life. Nebwe twagira mu buziina ebifaananyi mwabiraba nga bwe twagiye Kampala era mwabirabyeko so kakati n'olwensonga eyo we appreciate whatever has bothered. Please, I would request also our production manager, please kindly you put the line on the on this program. Take a numbers esimu wansaawo asobola okusindikayo omutwalo ebiri. Gitta ye kyasinga okwagala the moment accommodation wale omukwano gwaffe yatwadde accommodation tuyanza tweyanzeege wale kumwe namwe abatuwadde ezo ebyokulya mama yatwadde ku muceeri bebaze bagambe twewalize jeno nti at heart bona nakasusu mukalaba kati nali sina n'ebizigo ono nampa ku bibye now that's why I look like that kati Sabazina is improving. So we thank God for everything and we know that with God all things are possible and we hope things will be fine at one time. So Sgt Gitta, he's here with us. We are beginning our program. All the first minutes he was appreciating so far what you've done. He's interested to go back to school. He still needs something to start his capital. His foundation. He's writing the book. I'm there editing and to add. So whoever can, please kindly let us work hand in hand to save our nation Uganda by having the chip. So for that reason, maso mukama emubezi baffe bajja twalina akatabo nagondi watu ofune akaplot nali nkubuuza ogamba ewamwe yewa migadde wezavugira kakati taka nabo balitunda ettaka bwe nali mu maji abaganda batunda buli kimu abaaliwo ne batunda ab'ekika ebyo nembita asagala kulwana n'abantu eyega kutandikako ekintu kipyawo yali eyo nga alina ataano ku kikola ga Gitta nze muwadde akayumba kange kaako Gitta abeera ate bawa bazaala bazadde Museveni bamuwa ekyapa. What about me? Batugenda okutandikira Gitta nga tukomye ku episode 6 nga twebuuza the 10-point programs Museveni byebasomesa byemulina okukola katolaba government tekyali ku mulamwa oyagala oveeyo ogiteeke ku mulamwa kakati n'olwensonga eyo oyogedde ku corruption we twawumulira luli teyaggwayo kakati kyekyo kyoyagala nti corruption yaliweddeko etya naddala mu magye empisa ziyinza okukomo zitya mu magye kwa kyekyo ekintu kyetwena kyetwayimirirako nti awali amagye buli kimu kitambula bulungi bwe twali twakawamba President Museveni yajjanga mu magye ng'agwa bugwi nga batuuka mu barracks asookera ku kota gaadi oba kweka abasirikale irigali manyi batandika tusiba bintu bya kisirusiru omukulu akuyinako ennugu wayalakwana mukazi wo funga buyo ne basiba kati president bwe yajjanga n'agamba yatandikiranga kukomera gulawo mubonyabonya abasirikale bange ne baggulawo. Museveni ali mulungi at that level. I'm telling you the truth. Okay. Kati n'agamba gwe wakola ki ababbi mundu mudde wali misango nze bannimba nti nine mula buli omanyi eyo musango gwe mundu wali ate gwe nze oyo omukulu yali yakwagala mukyala wange ayo kati oyo musiba we no awo yaleka asumuludde abantu gabameka awo n'avaawo n'ayingira mu ddwaliro n'atuukeyo naye bano bali nga balwadde mubafumbira batya yagwanga bugwi nga yamanyi is like a spy bw'ava mu ddwaliro tanaba kubalaba kubasinkana n'agenda mu ffumbiro n'asanga ebijanja biri mu kawukuumi birimu amayinja bino bye mufumbira basekale bange bino no awo abala baafunanga lisafo n'agoba n'agenda kichugumu nga punishment ya President Museveni kidepo uyo ayinde kidepo
omanyi kati bwe twali tujja okuwamba waliwo ababbe abantu entuŋŋamu eyo nti paka etwawamba n'agamba tewali kuyimirira tukutte Kampala kidepo 45 yalimu oyo David Muwozi kati simanyi CDF kidepo n'asiba kati singa president yagenda ku mulamu ogwo olaba nti ebintu byandibadde biri systematically clear awo yali ayiyewo omubiri singa yagenda ku byakanyankole ngabo yamusiba ne tugamba muzee atakufanya kama kanyankole ngolaba kanyankole corruption yamusibisa amesopu negwa paka kati ne katirima yabera katebe simanyi myaka emeka yamuyamba bantali bajjawo bantaliza manyi bakaba kati obwenjo otampereza kafaako katirima najja nali pressinga bantaliza naye naabeeraawo kati omulamanguze gwe Gitta gwenjagala gwego ekintu bwe kiba kibi kibe kibi akikolebwe ekyo kiveewo sikusiga abantu kazi Gitta sirimu byokusiga abantu akazigo kuba ine eggwanga lyaffe tujja direkawo enkya tudde mu byalo kwamini olidde kwamini ne tanka bichi wano ne bayitawo signal bichi signal yatandikira wane yaffe kati nze kyenjala ebintu baleme okusiga abantu obuzigo bino president byagamba oyo bangamba ayina enziro ajagisiga banne aye n'omulekaawo bwaba bye sente tunda ebintu bye sasula biri byabye naye oyina enziro bangambye oyina enziro kati enziro ojagisiga banno sembera yeri ebyenziro this time is not for enziro nze Gitta njanzize ku tebo kisanja akuna muchezo tulongose gwanga ne banafa abali ebweru bakomewo nga beyagayira mu gwanga lyabwe that is my mission olira ne tuve mu bintu by'okudda okuyimba obuyimbi ne twogera bwogezi nze mbadde kololo eyo mberayo president yagala najja nembere kololo nempuliriza olide naga kati ngena kutandika okusibisa akagogwa ndesa akakungunta ndese ki ngena kola nakakungunta ekisanya ne kigwako tekakola obugogwa tobulabako kati nze Gitta amulwedde to assist buli kimu tosembedde nnyo kati nze manyi buli kyamwe kiri militarire mu political wing ekyononye NRM I know ekyononye amaje nkimanyi oyinza okulaba yes amaje wegali but inside nze nakole gundi ya scandal ya August nenzule amitwala 213 sinagwe nekwatako nogu nakola kyange mu butasoma bwange empola nengamba wano babalabwe bati wano atwache bali bwe bati wano bichi kubanga kati shiri verekiri amaje kyovola kirumira ya fambi ekisiru kubanga polisi simaje bebantu enchalu taluze najja mu uniform natula wali nabalaba mwene mutunka nebyasi botumayo tereza ne bajja nti nali wa polisi tobalaba aba polisi abazimba ne simanyi DPC simanyi bichi otalo bwe rujja yenga atula wali ate yabadde kwa abantu tia gas oyo ngonga bakoche emipira jo gubadde kya abantu simanyi okuba abantu tia gas ebyo bibyo nefe tubera kupirika wali ne afande gundi awo yabuka damu nyonyi yagenda kati ebyo ndyabi gwe mu gwanga I don't want to hear the use of blood said again in Uganda. Abantu bafe Ruwero, I witnessed. Abantu bafe Rwanda, I witnessed. Congo, I witnessed. Sudan, I witnessed. Guru simanyi wa muchwini Palabeke, simanyi omuru, simanyi weyo namukola, I witnessed. Wano mu Kampala simanyi juice, simanyi Kyagulanyi bamukute Gandhi kiru. You kill who? Afanye tumwine you say that shoot. The work of a soldier is to kill za ujita mbana tadeo daisisi to kill Ugandani jesi ya wana inchi tutasonga vitani kupigani ya uhuru kati mwana inchi ategota holiday President Museveni ngalayira walaba wali ku parliament amaje gayimba abasajja basinga bagenda Rwanda balaba afa kaindo tafire yali wao kati bwo mulaba abo yali ne bwali kati mulaba urubuto lukomeri kati ayima sisi yote ni jesi ya wananchi tutasonga vitani ngolaba abasajja bo maje gabana yinchi maje gabantu gabantu UPDF neja ebagamba UPDF yabana yinchi Uganda People Defense Forces
nekale sebo sangalo mujasa akutte kiboko nasanze wali juzi babatuuza amazzi neŋŋamba gano amagi ge twalita gano neŋŋamba singani n'obuyinza nandigenze nemukuba nemundu nenjitwala naye you just leave nange nkuba busimu bwange afande Kawaga what is this taking place bana abantu bakuba abantu si bantu bo Gitta weya omayinze bampuliriza because they know who's Gitta bonogana okutaking action ngenda mu papula za mawulire I expose you Museveni Gitta is very exposing akolagana abamawulire now I'm with media and I will continue talking njakuda yonsome I have a vision to build this country. The way they run this country, they are running it in a wrong way, whereby it's going astray. It's going astray. Astray. P6 River, I'm talking English. That's why I like a flashlight. Yes. All the time they are looking for me, want to come and change views. I come. Why? I'm fearing what? A drone? Who brought drone in Uganda? Because what we fought for, that is why drone are here. Ate bumbatwala naye babalaba ate mumuyogera ku mwenge gundi fe twamutwala encho jabira bwa muzava ntife nalaba wali batutuma tutegundi neŋŋamba you see kati mwawe tuma mutegundi and you fail to fulfill somebody you plan a mission to kill somebody then you fail to accomplish to pay someone his what how do you call it his commission to do something. Then tomorrow you go but tumatutegundi. Waliwo gwe nalaba wali nangamba Gitta afande Kayula to framing ngambo twata abantu erakai ne batwali wa president aga gwe nagambi bakutte bagambi oli hostile you are here you are ghost nakuba omukulu w'omwali eyo bananyini nsi. Can you bring the photo of the other people? Ne batwala wali Museveni nagamba okay go back thank you very much nalweiso bano lwaki abantu banfe nti Museveni nagamba dda abantu bakufera kati bana lweiso kimanyi nti bafera muzeeyi kati lwaki ogamba Gitta muwe bibye you are Muganda from Katosi I'm a Muganda from Migadde twasinkana Luweero in the war there was many formations but one what mission of which you accomplished. Gitta tetumumanyi muskote yaliyo oyala kumanya ki wamanyo waluta nomanyo wengoma unity nomanyo wakabalega nomanyo wabudu nasa nomanyo wa mundurani kati batulanga kwa ikamandi ne balinde enkoko nenteze twabanga esaazi no bayinza okutusasula twatambulanga mayira nakatwe kanjiri kuleta mmere 40 miles ngamuleterabo nalweso ngasakula banga tugenda kuleta mmere afane kasiringi ivaayo yogera kubanga kati goli wo gamba yaba basajja baba olusobola obalozo batabuka omutwe bantu wale mbutabika you take me to Butabika and check kati ne tamale bamuyita mulalu tamali mulalu engalabi I don't mind about that. This is our country. We shall talk and talk and talk. President omuntu mu promoting with what he has done. Amanyite nyota je nyambadde ntuyoze nafe tugambe yes good. This one is supposed to be omanyi president akola promotion. Waliwo abasadde uzi comments nga bagamba nti bakwetaga mu Uganda empya. Era tutuma Uganda empya obene jaddi. Uganda empya Uganda tinaba kufuka konkadde. Uganda weeri erejja kubaawo but the problem is to streamline the mistakes which is already appeared. No mutaziraba nego bazalanga tuwambya aziraba no wachenda mukaga aziraba because I have witnessed the people who are supporting Kyagulanyi, they are younger people. But no Kyagulanyi bamuteka mu sente gwe baba taina mafuta ne mwayo mutwani bamwayo mutwalo is not being sponsored. If you find a person of 95 contributing to Kyagulanyi to buy fuel, to go and criticize the mistakes of NRM, what is wrong with that? Nothing, no problem. A person gwetwasanga wano azaida ku ijomu ya President Museveni ne batugana omanyize amajega no ngabaddemu batugana batya basoka ne batwagala nnyo twali wakawamba nga bakaze badaye kadogo
katocha likadogo so anti uli tie that time no gamba omukazi toina kya mukola to mwagale na sanyukale mundu no teka wano nga leti mina enda kwa kazi wano mulima ngenda kufuka todda misinde nobula kadoga agenze kakati ebintu bivaako kati ebintu bajja bichuka mpola ngemuka bwetuke kuyimirira kadogo askali unaenda wapi ne bakutwala abantu bajja bachuka mpola nenda banga abantu batanze okufuka engo sebo ntwala nze indicator ja Swahili peke yake tukana naongea Kiswahili lakini sometimes even speak Swahili they understand Swahili kati wano yogera Luganda sebo ntwala ko sebo olaba oli smart mu uniform yote mwine 10 mantu afuna sengi 2.5 twava wala we have history for this kati wano kitabo kiramba 2.5 lusanvu lwenda 12 salaries naye we became patient kati bano babantu balowooza bajja tusibabula paka kati oba tamale emirundi atabedanga ko maji alabe ekikyamu n'akyogera ne bamuyita omulalu kati atenzi yajje mundu ku road blocker eyakuba omuntu n'akakumbi ku mutwe Gitta tuveewo kakati nze nkugamba bikwatibwe nnako nange bembe I have a sad story ebisinga mu jabifuna mu kitabo okisome okaabe okisuula eri ate oyimuka ate okiddeko ate osekemu ate okaabe ebyo nabijja sijja kwogera no ensi n'eggulu you will get it in my book and nobody kati nebo nkwata toja kunsiba nebo nkwata nti Gitta you are inciting people what you are not inciting I'm not inciting people we shall talk and talk and talk gwe boberayo ngoli afande general ngolabye njogera tebikusanyusa kwata ebintu president byansuubiza obimpe tojja kundaba mu frustration tujja genda ku topic ndala waba nampita mbere omukozi waabwe then I come and tell the people the future of Uganda nenga bogambe ne munamu ebintu byonna byayagala nenga history of Uganda ayina okusigala mu archive whether you are in existence oba toliyo so for that reason whoever can let's work hand in hand to save the life of Mr. Gitta let us save his future and by the way for information Gitta has got a family Gitta ina abana naba Gitta nabo abana bange ne batasoma naye ate nabo era government itself you've not bothered to assist abana bange ne bafumbirwa nga abana bato work hand in hand to save the lives you know it's really it's a sad story so we need to save the nation Gitta we are almost summarizing for the 6th episode yes sir kakati gwenga omuntu ngabo ogambye ebintu tebyatereera ebyabalwanyisa bannaffe tukikubye na rabadaba style era mutusonyu awata tutambudde ku mulama gwa leero tukikuyemu mu rabadaba style muzebe yatugamba kakati kambuze ennaku zino waliwo ekiwamba abantu mu Uganda nenga surprisingly bwe bagamba aliwo omuyeekera ali Kasese ne bamwogerako bakola enkambi ne bakwata babayeekera ne mu Uganda bawamba abantu emisana ekiro kwegamba buli kaseera n'akiwamba abantu mmotoka za Uganda ezitaliko number plate ate nga tugamba enumber plate eyo ekola kyamaanyi nnyo to identify someone why is it so okuwamba abantu kikomyewo is it among the themes bwe bakwatanga nga basebirumbi bagambye nti oyo amaze ennaku 5 oli ku kitundu nga bakuteekako section yaki y'obuyeekera bwe bagamba nti naye bamututte wa nti abamututte bagaye Nairo Mason awo tojja kukola ki bwe bayogeranga Nairo Mason kati gye bayita Serena Hotel toddamu kulabika bwe bakutwalanga ekinawa ttaka barracks kati eri kireka gye bayirisimanyi mpuyire eriyo SIU manyi department nyingi ebyo byintama ebyo department ebeeremu ekola kino yes tumanya ne olaba uniform eno olaba bano bakutte mundu president yatugamba teris mujasa agenda kudda ku street ne mundu nebe yali alayira yagamba it was not a mere change of guard but a fundamental change of history of Uganda. I'm still remember that Zempikinga president what did he say when he came to it was not a mere change of guard but it was not a mere change of guard but it was a mere change of
to change the history of Uganda. N'atugamba nga tujja okuwamba teri mujasa ajja kuddamu kubera ku street ne mundu abajje gonna galina okuba mu barracks. Era buli anaakola ekyo, that is a treason case. I remember. I quoted him very well. Kusaazi no olabye emmotoka zifutambula zirimu abantu bakutte mundu bali mu civilian bambadde zijini bwe bakubirananga abantu tubamanyi. They are here in Uganda. Enkyaiba natta omuntu ali prominent mbu bavudde Congo. Baba terrorist. Who are those people? Abantu bogedde drone batta zebula by chance president Nava Nagamba. Yes, I believe my security have briefed me. They are the one who killed who? Zebula. Era singa baamu kuba intentionally mu bubba information yandisigadde unsolved. Nti Zebra has been killed. I don't know. Manya badde rangozi mu bikonde. Kirumira was killed. Omwala n'avaayo n'ayogera nti abatachumira abamanyi bamutwala mu state house 2 times. Yeah. Badde nsaba producer tunuzeemu kamera ekyemmanga. Musajja yatwetoolodde ebbanga liwezi. Oli. Tunuzayo kamera ekyemmanga omuntu oyo. In case mumulabo yayambadde ebyeru oyo. Mekesa oyo kati kamera agitegedde atunudde ekyemmanga. Okubaako ekiriwo kyonna ffe tujja kumwetegereza. Oyo yeekwese mu muti naye nga ye yensi yaffe Uganda ffe twewaddeyo. N'emmotoka bagipakinze awo yiyo tugiraba naye katulabe ekinaddira ku banaaleetoola wonna mumulaba kati atunudde ekyemmanga yeebuzaabuza naye nga yoyo mumwetegereze for anything aganye okuddamu otunula eno. Tuli mu kushootinga video yaffe wano ffe weetuli kati abuludda waayita ye atwetoolodde ebbanga liwera so tujja sa producer kamera asigaza agitunuza ku muntu oyo programu yaffe eno and what come may atona atudde so katulabe wetuzeyo mumulaba era yeekwese mu muti naye nga kale katuyonge ne programu yaffe producer Girova yaffe katudde ku programu yaffe. Aha, oyo atudde. Kati ffe tugende maaso. Akuba masimu. Katulabe gye binaggwera. Ffe weetuli. Genda maaso sebo. Genda maaso. Kati drone zijja kubeerawo naye ndowooza poliisi emanyi kyekola kubanga baganziberamu ba poliisi. Nkimanyi baafande endunguse gye bali eriyo baafande bemmanyi mu poliisi afande kumugundi afande Kasita Gowa afande Goloba afande Damulira muli mu poliisi mumanyi kigenda maaso. Bwabaawo such allegations munoonyereze mutegeere baani abakola ebyo baani abakwata abantu kugamba abantu baleme kubeera mu tension in Uganda. Bwabanga omuntu alina problem mukwate mulage wayo bamututte. There is no any problem kubanga abantu mubatwala misana oba kiro but let their people know who have taken someone. Ekyo kiri obviously kubanga police weeri eraga buli kimu era tebalina kyagamba nti no bakino awulidde kugamba singa ekyo kiba solved then Uganda is okay. Tewali nnyo tension eri awo nti batutte gundi but kyovola ba president yateeka abakulu ba police mu maje mu police mwebali abakulu ba maje afande Damulira jali afande Gowa Kasita afande Goloba twalwana nawe umanyi afande Gowa Kasita umanyi afande Damulira umanyi afande Bakasumbo okimanyi fe 86 twakwata okimanyi ngo wali mu yonero there is nothing. Kati tension abantu gye bateekawo drone abantu bave bagambe no we are doing this because of this. Oba omuntu tumukutte ali wano no problem on that. Holiday ne lwaki aba Uganda beeraliikirira holiday now there is no issue abantu babere open. Kati nze Gitta njogera ebintu amu open. Holiday kati olaba nga kibi kyenjogera yes let you ask me why are you taking this I will explain why. Yeah, that's my issue. That's your issue. Yeah. Kakati n'olw'ensonga eyo nga tubategeezezza omanyi tutambulira mu mbeera yakuteekako bunkenke. Naye nga musajja banabanga tunatwogera mazima eri ensi. Bino tetubyogedde nti no tuvoola ensi yaffe tetuyogedde oba tuvumaganya ensi yaffe naye mukulu Gitta okumunoonya kwaffe kyali nti bwe twamusanga nga ali ku street ate natugamba yali musirikale. History ye netugamba no the world naffe fenyini we need to keep the history. Ngatandika okwandike katabo ko nalisanga konze child soldier nesanga abantu abatandika mu Uganda mnonga balwana bebawamba
yekka gwe nsookeddeko okulaba mu bulamu bw'ensi eno. Era kyovola nange I was very much interested in his history. It can help the nation, and that's why we are here. Amidst that we are in the situation, we are on tension. Era kyoba nti nemulabye oyo era tujja kudda mujja kwetegeeza bulungi nti nno omwami era agenze ne yeetooloola n'atambula n'akola ki ayinza okuba badde awulidde story nga yakuwulira kye twogera naye nga that is not the way. If you want to come and sit here and here, this is open. Nze kitasira kyentya byenjogera mbimanyi. I brought this regime teri atamanyi, and I have to express whatever I know. Okay. So kakati n'olwensonga mikwano gyaffe mwe n'abali ku mukutu the Flashlight Channel olwaleero tunaatera okuwummula naye nga temwerabira nti nga bwe tubategeezeza nti mukulu Gitta yeeyo yenyiike gy'alina ku mutima ate nga we are ready to help him, we are ready to save him, we are ready to save the nation, because Uganda belongs to all of us. Uganda belongs to you, it belongs to me. And even you guys in diaspora, Uganda chose you. You did not choose yourself. Uganda chose you. So be part of the system of Uganda. Be part of the system of the Africa. Be part of us. Be part of us. We are ready to see the world growing. We are ready to see yourself developing. We are ready to see things moving on. So for that reason, byonna ebikoleddwa twebaza omukama, tubebaza mwebale kutubeerawo. Gitta ye muntu y'omu kwabo nga bagambye ye yavaayo okuyamba ayaga kutandika ne foundation ye. Let me tell you, Gitta's history, we can't speak it all on air, but through the book you'll find the information. We need to save you, you need to save us. As we're almost concluding our today's program, mukulu Gitta, the points Museveni byebagamba okukola yatugenda okusemba n'oko olwaleero kakati gwe nga gw'omuntu which element, which value can you add to the military section at this moment? Oba kiki osobola okugattako ko n'amagye abali mu system esaawa? Nze papasire ne President Museveni ogamba anteeke mu ofiisi ye yalina reason kubanga yagenda okulaba nga bye mugamba. So mikono gyaffe na Flashlight Channel Uganda tuyanze mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe twebaliza ddala ye mukulu Gitta ebyayogedde byonna bambi kindly request whoever can support him. We shall survive in this era, and as he said, he's ready to go back to have education. Would like to have some capital to start up his business. Now he has got where to sleep. We appreciate whoever has contributed. He has something to eat, that's very nice, but it's not sustainable. Can we do something to make him sustainable? You and me, I don't know. So mikwano gyaffe mwena www.tamin abatonda ebintu ebikozeddwako tuyanze gwe bale kwera munaffe era n'olwensonga eyo mukulu Gitta naye kabasiibule tuve ono olunaku olwaleero. All my viewers and who have heard such a sad stories, a good one and bad one, I know so many of them were there. You lost your parents, some of you are orphan. I know everybody has his own history in this Uganda, not only me. And the one who have tried to follow it, everybody knows. You may find someone who come from war zone in Namulonge, Ruwero, Wobulenz, Chichusa, Bukomero, every corner of Uganda. But some you are from northern Uganda, Lira, Gulu, Soroti. You have what is paining you because you lost to everything. You are now there is poverty there in northern Uganda. You know how your cows were taken. Now, but on that, more on that, you will get in my book. I'm not idler now. I'm busy in my book. Even editing it. Even if you see that I'm not seeing on a video, a lot you will get in a book. You'll be there, try to get some money to see that you will buy that book. As you live me on a screen, then you will follow me in my book because I want to leave a record in Uganda. Okay, thank you so much. Thank you so much for loving us. Thank you for being with us. We love you. We request you to love us more. Have a lovely moment and bye-bye. Next time, same station. If all goes well, we shall continue being with you. Tujja kuvuga Gitta tujja gendangayo abana twaza amafuta tuyanze ate kama mpira batukumira mbere bulungi mweraba.